Viva qua. Cari cari. Che male. Sì. I need this. Kati ba informers baba nabo mwebali. Nnyo ddala. Tugambe tukoye ejjoogo lya minisita. Wabanga ajja mufiirudi amalanga Ekisinga obukulu tasooka nga tasalangawo nga Obama yembe, so nebyo
zetuwadde minisita ana mu munaana zetuwadde enyiike y'amaanyi. Tulina enyiike nze mukubiriza wa St. Lutheran Church naye obusungu n'okunyiiga n'okunyolwa najja neyingira mu church obuyinza ebujjawa Minister Razenga yebe batuwe ku kitiibwa President wetubeera wansi nga LC omuntu atasoma n'abanga akusinga okutegeera mulimba munyigiriza nnyo abantu ba wansi omuntu ayasoma n'ogamba nti olina waaka gwe talina kyakuyamba. Minisita Mayanja vaayo fanazifuwa Mindi sabula tugenda kuba mu Mindi. Minisita Mayanja vaayo bw'oba wasoma ng'okakasa ebitabo byo vaayo otule n'abakulembeze. Fe wano akakiiko weekali genda emukono ku bulabiriza akakiiko gyekali lwaki wazza wekka nga weewuuba olinga gwe bakutte ku kutu nti bakutwala butwazi tomanyi gy'olaga tomanyi n'ebitundu by'okulya. Minisita omulembe yasoma wasomera ki? N'ogw'obugwi ng'enkuba n'ogw'obugwi olinga kira kyankuba kale ate bwatuswazizza nasooka nabiwulira ekawolo wano erugazi ne mbiwulira ekawolo wagenda erugazi n'ogenda mu mbeera bwetyo ne bakuwooninga yesawa avayo bye yayogedde fene tunywa mindi ya mitwena tunywa Katonda aveyo. Minisita Mayanja wayisizza musabalabirizi waffe amaaso olwala w'obanga ojja sooka weetegereze ate olwala w'obanga ojja tebakukwata kukutunga mbuzi tubikooye wuliriza sayiti zonna olina okuyita akakiiko kabaddewo twakoowa ababbi b'ettaka tetunyokeza Katonda tetunyokeza Mindi tunyokeza Katonda tetunyokeza bubaani fe Katonda yalwana. Minisita Mayanja ssaawa 48 ng'ovuddeyo bw'otavaayo todde mukono otuwulira buwulizi ggwe ozungana ennyo omutuletera ku ttaka ly'ekirangira wano baali battalevulendi waffe waliriddawa nga bakuyise waliriddawa ebiranagye bakuba ettaka bakuba kyaki bakubuulira kujja ku kaseera akasembayo otagala butagazi oti bannange ebituluma tukooye minisita baamu bange yasoma ensi yabwe Katonda na moto yaffe negamba for God and my country. Minister, don't change the motto of this country. You are tending to change the motto of this country to for God and my stomach. Don't change the motto to for God and my stomach. Minister, please, it is God. You are in this position because of God's grace. Nkuwadde sawa na munana minister tujja kujjayo mu office wonna woli oba wonna tunakusanga. Minister, oli mu bitiibwa byo ku lwa Katonda. Njagala okulembeze ososowaze Katonda. Kyaki tejja kubeeranga mu ntalo za ttaka nga tegwe minister bw'owagira kubanga for God and your stomach, please. Avayo ofisi n'omukadde gw'atwalira mu mmotoka ate yatandise kubuukira Ssaabalabirizi waffe Kazimba Mugalu tubakooye amuveeko bw'abamanyi nti azze ku byattaka akole byattaka talekerawo olingiriza ebitamukwatako yazze agwira ne bugwiranya alinga mazzi nti mpita wano wesanga wenkube ekkubo alinga mwala tumukooye batubonyeza Katonda fulandi bamutire mu kyaki omwo lwattaka tatuteranga kubadde ekikumi tejankwadde ekikumi kituufu babulire kutuulayo mu ntebe ne beewanika ne balya ssente ne bajja nga banyaamuka wano ku yetwezimbidde ng'abakulisitaayo tubakooye batulumiza tukooye tebalowooza nti eno kyaki ezimbisa mannyo tukizimbisa na ssente sina mannyo situjokebwa nnyo abakulembeze nga ku kyalo kyaffe nga tebafunye lukusa kuva ku ffe aba LC jjukira ffe Mirandira owulidde tumanyiwalidde gavumenti waggulu lwaki batujoga okutuuka ku ekyo ettaka lino talimanyiiko mutona magulu lwaki tasooka kwebuuza lwaki tasooka kunoonyereza lwaki yazidde ku sayidi emu bakutte ku kutu ne baleeta bamukutte ku kutu ng'omwana omuto ne baleeta ekyamazima ffe pulezidenti nga bakulembeze bo ku kyalo ffe tuli ba NRM
owulidde tutuuse ekiseera abatunyigiriza wansi owulidde ngaffe pulezidenti ekyamazima tulina obulumi bw'amaanyi poliisi ejja nekwata abantu nga elosi tategedde tusaba minisita akakana atadde yetondere kyaki kubanga tulina obuzibu kyaki yaffe okubanga olukiiko lutuuzibwa ng'ate tetuba tuyiseeko wadde n'akamu. Nze Gertrude Kisitu omukubiriza wa St. Luke Town Church nange siri musanyufu n'akamu olw'ebyo byonna ebikoleddwa ku kyaki yaffe. Baali tuyise abakulembeze tubalina ate n'okuwalampasa balabizi waffe bannange ekyo kyakoze bubi nnyo. Tusaba obukulembeze bwo bw'obanga ate gwe obujje ku Katonda ate n'obuteeka ku kintu ekirala. Muzeeyi tukusabye taata ffe tuli bawagizi ba NRM tukusabye taata ffe bamama baffe bawagira NRM ze mama wange ankubidde leero akaaba ng'awagira NRM taata vaayo taasa embeera obukulembeze bwe buteekemuko Katonda taata tukoye baminisita abo abatalina mpisa abatatya Katonda tukoye obukulembeze bwe butatya Katonda tubukoye. Tayo wano tulina enyiike nnyingi nnyo ng'abakristaayo b'ekirangira wano eri minisita Sam Mayanja engeri gye yeeyisizza ku nsonga zino ez'ettaka. So ng'abakristaayo twagala minisita tukuwadde essaawa 48 okuva katuwenjogerera bino nga weetondedde abakristaayo mu mbeera gy'okuttemu ensonga nga weetondedde n'ekkanisa yonna engeri gy'okuttemu ensonga zino. Wabula ekitali kyo minisita Sam Mayanja njagala okiddamu. Minisita Sam Mayanja ekitali kyo tujja kusikayo mu woofiisi gy'olimu oba awantu wonna kubanga tukkiriza nti kano maanyi ga Katonda oli ekyo olw'obuyinza bwa Katonda. Amanya eri Nkalubo anange nze president of vice president wa Fathers Union ate nga ntula ku lukiiko lw'ettaka olw'obulabirizi. Tulina ennaku nnyingi okuviira ddala waggulu okutyoboola abakulembeze b'ekkanisa ng'otandikira ku Ssaabalabirizi. Ekyo kyatulumye nnyo. Ekyokubiri ne bwe tuba tukoze ensobi minisita tayinza kuyimirira wano mu lujja lw'ekkanisa n'alangirira nti bwe tutakola kino ekkanisa egenda kumenyebwa era abatyobodde ekitiibwa kya Katonda. Ng'omusajja omukulu n'emyaka gye gy'alina yandibadde asooka kuwuliriza n'amanya ki ekiri ku gurawundi najja n'alaba abakristaayo ne tutuula wamu ne tusalawo ekyokukola naye okutulumba obulumbi ng'olumba ekkanisa obwenkanidde awo n'ogamba n'okugamba mbu nno ekkanisa erekeraawo okulwanagana n'abantu nga bebbako ettaka lyabwe kikyamu ddala. Tusaba ssebo w'ekitiibwa pulezidenti otuyambe minisita oyo ogere ng'omuwumuzaamuuko oba kubanga tusobola n'ogenda RDC ne waba talinayo n'ebyakola ebitali birungi n'oyima mu lujjudde lw'abantu naye n'omutyobolo obwenkanidde awo gye yasookedde ekisowera mukulembeze munno ssebo taata mukama waffe minisita tukuwa ekitiibwa olw'emyaka gyo gy'oyina. Kwegamba kyatwewunyisizza nnyo bannange ku myaka egyo kubanga okola ebintu kikyamu. Tukusaba ssebo pulezidenti bw'oba oyagala okulembera abantu b'obulungi kale ennaku gye tulina nnene nnyo kubanga ate nze ayogera nze omu ku bagizi ba NRM bakasangwawo bakawokana ne bwe tulaba nga tulina abantu abafaananga mu gavumenti yaffe esobola okwatakenga kale institution ng'ekkanisa ensi ziri zirwana eri zonna zigenda kuggwawo. Palestine abayisirayiri balwana lwa bigambo bifaanana bibisi. Northern Ireland batuka okuggwawo balwanira bigambo byakunzikiriza. Nigwe n'oyimirirawo magulu gabiri n'ojja n'okayana lwanika okuleekaanira mu kkanisa yaffe n'olumba n'abasirikale abali mu kkanisa munda ne bakwata n'emmundu batandika n'okuyingira mu ssinzizo lyaffe. Kyatukoze bubi, kyatuyisiza bubi. Tusaba minisita bw'oba omanyi kyewakoze emikono si kirungi tukusaba weetonde. Tukwegayidde weetonde kubanga tuli banyiivu nnyo. Eno y'entandikwa ey'okulaba nga dayosisi yaffe twerwanako tubonyeebonye n'ettaka tufuba okulanga tutereeza abantu baffe n'olyoka ogamba mbu ekkanisa y'emu ku ababba abantu okubatwalako ettaka lyabwe. Abaawa ettaka balina ensonga lwaki bawa ekkanisa ate n'ekkanisa tesobola kubanga yo buli kiseera
ebeera mu kkooti okulanga etereza embeera zaayo naye tulina ku nnyingi nnyo tusaba Mukama atubeere minisita pulezidenti wonna wooli n'abamuwo b'amagezi abamuwa amagezi tukwegaidde mutuyambe mutuggyeko abantu abatononedde eggwanga. Nyange Saalongo era nange ndi ku lukiiko bodi ya lands mu dayosisi naye ffe kye tusaba tukoye ejjoogo lya minisita n'okukulembera aba land grabbers kubanga omuntu bw'ajja mu ngeri eyo nga tatutegeezezzaako ng'abavunaanyizibwa aba LC tebaliiwo tebategeezezza najja ne batuuka n'okutwa sengenge kiba nkiraga nti jjoogo era kiba kiraga nti awagira ababbi b'ettaka. So ffe tulowooza nti byonna byonna byakoze bukyanga tumuyita ne tumukoowoola jje ne tuuka ne ku ofiisi ze n'agaana okujja adde okutuwuliriza ffe tulaba bulabi ng'omu ku bawagira ekibba ttaka ly'ekkanisa. Ffe ng'ekkanisa ettaka lituweebwa edda atigulaggule kakati ye bw'ajja n'agaa nti ffe tubba ettaka tulaba nti ate ye mubbi w'ettaka n'abamugoberera. Tusaba mu bwangu ddala minisita Mayanja sengenge gwe bakudde gwe twasiba ku ttaka gwe wasaze akomewo ne ttiimu ye bamuzeewo oba asasulire ebyo naye awatali ekyo ng'ekkanisa tugenda kwerwanako kubanga tugumiikiriza ekiseera ekimala katulina kwerwanako bwe tuba tubuliddwa nti abandi bulwaniridde ettaka lyaffe lye batubba ng'ate bebeegasse n'ababbi b'ettaka naffe tugenda kwerwanako. Aleke fatuveeko atuleke awulirize tugende mu makooti. Amanya Kenneth Lukwago Ssaabadikoni w'Obussaabadikoni buno obw'Ennasuuti naye kino kyaswazizza era minisita yaswazizza gavumenti yonna kubanga tosobola kusalawo nga towuliriza ate bwe yazze yekka tewali bakulembeze balala be yazze nabo abapoliisi tebaliiwo aba LC tebaliiwo RDC tamanyi nojja n'osalawo busazi ku kintu ky'otalinaako bukakafu ky'otategeera n'okutyoboola abakulembeze newankubadde bamutenda nti akola tebakutenda kukomaga n'okomagana nsambya bwe bakutenda okudduka toyita woosula kubanga kino yayise waasula nga minisita tosobola kukola bintu bifaanana bwe bityo wano abantu bamanyi abatuuze bamanyi bannaabwe wadde wabaddewo entalo naye be balwana nabo babamanyi kati ono yamupangisizza bupangisa ekyamuleesezza omupangise kyabadde ki omukadde gwagamba nti yabadde amuwolereza ng'amulwanirira si waakuno talina bwannannyini bwonna wano kakati bwe yaleese amuwe ng'amuwa lino ttaka lye era omukadde oyo atambula naye mumuruka kakati ettaka lino ekkanisa emazeewo musirikeko amanya omusumba Reverend Rogers omusumba w'ekkanisa eno twewuunyiza nnyo kubanga nze okuva we najja ku kifo kino mu 2021 tuzze tulwanagana n'abo abantu nga tubayita baleete ebiwandiiko byabwe ebiraga nti balinako ekibanja kuno byabalema era ne mbasaba nti obulabirizi bujja kubasasula singa banaaba balinako ensonga yonobanga ekkanisa banyigirizza naye kyatwewuunyisizza jjo minisita najja tatuuzangako oluyi lwa kkanisa najja ng'olwedde yasazeewo dda nti ababbi b'ettaka ate be bannannyini ttaka n'atuuza olukiiko ku kifo ekyaffe kwe tukolera obuweereza bwa Mukama n'atuuzaako olukiiko n'alangira ebigambo bingi ekkanisa n'akuma omuliro okuba mu bantu bagende balumbe ekkanisa kubanga newankubadde yabadde kwene yaawa neyeekirangira naye ekyo kiraga nti yakumye omuliro mu bantu abantu balumbe ekkanisa ya Uganda kubanga walumba Ssaabalabirizi waffe aba alumbye ekkanisa naye tusaba minisita woba otambula ng'ogenda eyo gy'olungamya ku nsonga z'ettaka sooka nga owulirize enjuyi zombi kikulu nnyo singa wayisa ab'ekkanisa nga wawuliriza abo boolowooza nti be bannannyini ttaka n'omukadde gwe waleese si wa kkanisa wano si wa ku kyalo kuno kati tukusaba oveeyo weetonde ffe ng'ekkanisa tujja kukusonyiwa singa oneetonda n'otereeza n'ebigambo ebirala byonna bye wayogedde ku kkanisa n'ababbi abo be wazze nabo abaagala okubba ettaka ly'ekkanisa n'obalagira ekituufu kubanga wagambye olwokubiri wajje mu ofiisi yo obawo obwannannyini ku kifo kino naye tukulabula kubanga mukama wo minisita Nabakooba yajja emukono
emukono wajja n'alagira RDC ne DPC n'owa State House gwe bayita Mwami Lukyamuzi bakole ku nsonga zino okutabaganya enjuyi zombi naye kyatwewunyisizza gwe wazze wekka tonna tutuuzanga ekkanisa watuuzizza obolowooza nti bannannyini ttaka n'osalawo bye wasazeewo tubasaba mu abagamba nti mulina ebibanja ku ttaka lino mujje mu ofiisi z'obulabirizi ez'ettaka singa kinaazuulwa nti mulinako obwannannyini obulabizi bujja kubasasula singa kinazuulwa nti mulinako bwannannyini mugenda kusasulira byonna bye mwonoonye wano ku kanisa mukama abeere nammwe ono Godfrey avunaanyizibwa eby'ettaka mu bulabizi bw'emukono tusaba minisita Mayanja alekulire aleme okuleetera emitawaana mu ttaka kubanga yonona gy'agenza agenda kuleeta buleesi buvuyo ate ne kanisa agyesonyiwe bw'abanga agala okusolvinga ebintu asooke ng'awulirize nga sayidi si zombi tukoye minisita takyalina kyatuyamba President Museveni musajjawo mugjeewo kuba takyalina makulu biki abantu ebirala bye bayinoonye batonoonedde ebintu byaffe bamenye sengenge kanisa bagikubye tubonyebonye n'ettaka ly'ekkanisa ng'obulabirizi bw'emukono ne kanisa yonna tebalina kye baali batuyambyeko yadde lwaki avaayo wano lwaki teyatuyise naffe ne tubeerawo Mayanja ava mu bintu by'ekkanisa agenda owumule gavumenti tekyayinza kutulwanira na kutuyamba kyekiseera naffe bennyini twerwaneko abakristaayo temwebakanga ettaka balitwala kubanga abaminisita abamu babbi batambula na babuloka tebakyakola mulimu gwabwe bafuuka babuloka kakati naffe katuze ebikondo babikuddewo ne minisita ali eri ewe yeebase tabifanako fe abali eno fe ababonaabona oba mukama alitutaasa atya abantu bwe batyo ekyaleetesa abakuumi bano era bano abantu abajjanga bamenya sengenge otekawo sengenge ne bamukuula otekawo sengenge ne bakola buli kimu n'ekkanisa ne bagyasa endabirwamu so nga tusobola kutunuulira sente z'abakristaayo ezigenze ku kuteekawo ekkanisa zoonoonebwa ne bateekawo abakuumi okulaba nti bakuuma ekifo kino poliisi yo mwagitegeezezzaako poliisi twagitegeezezza era twagitegeeza by the way ne ripooti ya poliisi weeri ettaka lino lyali lya mugenzi Dick Banoba era poliisi yajja nenoonyereza Dick Banoba ye yawa ekkanisa ebbaluwa ze balina n'empapula zonna ze balina za Hamu Mukasa lino ettaka teribangako lya Hamu Mukasa so bwe baba bagamba nti n'ettaka lya Hamu Mukasa eryo liri walala teribangako lino ate ebbanga lye tutuddeko okuva mu 1971 nga tewali n'omu avaayo kutusumbula soko tunulira ebiriko ekyewunyisa nti ne minisita emmotoka yazipaakinze ku ttaka lya kkanisa awali n'essomero ery'ekkanisa ate nojja n'ogamba nti ate nkomezaawo abantu omuntu gw'atamanyiddwako nawe wajje yava so minisita asitekwa kwetereza bwetereza ng'omuntu amanya Reverend Ronald Musoke lawyer w'obulabirizi bw'emukono ensonga zino tuziruddeko nga tuzikolako tugezaako okulaba engeri gye tutuula ku kanisa yaffe nga tewali n'omu atuyingirira n'omu atusumbuwa naye mu 1971 kanisa yaweebwa ettaka lino era ekkanisa neeteekako essomero nga bwe muliraba neeteekako ekkanisa yasooka nayo yiyo weeri oluvannyuma neegaziwa n'ezimba ekkanisa ennene naye mu kuzimba ekkanisa abantu abalala bajja nga bagamba nti babibanja wano naye ng'omuntu azze n'ebbaluwa nti wa kibanja ogenda okutunula ku bbaluwa ya LC ndala agijja eri ate agireesa agituzizza ku kkanisa ne tugezaako okwekubira endulu mu b'obuyinza era ne tubategeeza ne tugendako ne mu kkooti abamu ne bakwatibwa n'oluvannyuma ne bateebwa naye kyewuunyisa nti minisita asobola okuva eri nga tasoose nakuwuliriza nakutegeera buvo nabuddo bwa ttaka lino ate ye n'atandika butandisi kulagira kyetusaba minisita asooke yeetereeze olulala asookanga n'awuliriza ekkanisa ewandiise ebbaluwa ezisukka ne mu 10 ng'ewandiikira ofiisi ya Ministry of Lands ebasaba okujja okutereeza ensonga z'ettaka tebalabikangako naye kyewuunyisa nti yazze n'ababbi b'ettaka ate ye n'abalagira kudda n'omuntu gw'aleeta talabibwangako ku ttaka lino talabibwako na ku kitundu kino yaleese buleesi muntu ng'atuuzaawo kituufu kiri nti ekkanisa yenannyini ettaka eka ziringa 4 zerina wano era okuzimba kugenda mu maaso kw'ennyumba y'omuweereza n'ekkanisa okwongera okugitereeza
ekirala ekyaliwo ko nti bagirumba nako ne bagikuba endabirwamu zonna ne zaatika zonna era ne zizibwawo obuzibwa Sengenge bamukudde emirundi gyonna gy'otayinza kulowoozaako minisita alina kwetereza bwetereza waba ayagala okutegeera ekituufu emirundi gyonna ekkanisa gyewandiikidde ofiisi yaabwe n'atasituka kujja ate kiraga nti yeekobaana n'ababbi b'ettaka so mu buyivu bwe ne mu kutegeera kwe yandibadde ng'asooka n'atuula n'asooka okwekkaanya ensonga oluvannyuma n'alyoka ajja n'asalawo abasumba b'ekkanisa tebamanyi abakadde tebamanyi minisita waki weeyisa mu mbeera etali ya kituuni ku bwetu tulina enyiike y'amaanyi minisita etukuwa ekitiibwa kyo nga minisita n'etukulabye engeri gye weetwalamu engeri etakuweesa kitiibwa minisita tuusa mu mbeera bagala minisita n'owulira omusajja omukulu bwatyo ng'asabuka busabusi yavudde mu kwogera n'atandika kusabuka yatandisa kusabuka busabusi yavudde mu kwogera lwaki batukyoboola ate tukubuuza obadde okwata ng'obadde oyimiridde buyimiridde Zuno sebo basigadde bonna bati njagala kwebaza era njagala kubasaba mu Central Buganda waliyo mukwano gwange bakudwamu okuma naye bagenda kumwawula